ez'olutalo lwa Koni, olutalo lwe Patongo. Ani ajjukira front line ya Patongo? Episodes zenjikoleddeko, zenjikozeeko wano emirundi gye mbabuulidde gundi ya Patongo. Neebaza Mukama. Wulira olutalo lwe Patongo. Basobodde okuyimirizaawo obulamu. Emyaka kati giri eyo mu 18 n'omusobyo obukyanga gavumenti ya NRM erinnya ku nfeete olutalo lw'abayeekera ba Lord's Resistance Army olwayindira mu bitundu by'omumambuka kyerwe lukyannimba mbuno tugenda kukuba mu mutabani wa Museveni sase mu mutwe kyo tusinkana kimisirinnyi mu bitundu bino. Wadde nga guli gutyo ebikolwa ebyokko ebyatusibwa ku bantu baneeno ne gye buli eno bikyabazitooweredde ku mitima. Albert Ochen Wokorachi omu ku 10,000 z'Abannayuganda abaatusibwako ebikolwa ebyekko omumpembe Joseph Kony ne basajja be mu lutalo lwakulungula emyaka egisoba mu 18. Ochen ow'emyaka 37 nga kati agwa mu ttuluba ly'abantu abaliko obulemu anyumya nti nga nnya mu Gwokusatu omwaka ogwa 2002 bwe yali asoma ekyomusanvu ku Patong Primary School mu disitulikiti ya Gago yagwa mu mikono gy'abayeekera aba Lord's Resistance Army nemutuusako obuvune okusanga abayeekera bano ye ne mulamu we baali bagenza okunoonya emmere ng'eno gye bagwira ku bayeekera ba Lord's Resistance Army abaamuwamba. They show me with the wife of my brother. The wife of my brother, she was pregnant with the firstborn. Then they abducted me on the nearby road. Ng'awambiddwa yaweebwa emigugu egy'okusitula okutuuka mu nkambi y'abayeekera bano gye baali beekukumye. Ono yabuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo Ssaabayeekera Joseph Kony okwali ne kiki kye yali anoonya mu bitundu bye kubanga abantu bonna baali babeera mu nkambi za gavumenti ez'ababundabunda. When we reached the place called Yuelavuche, we stay there. At night they start taking us where we supposed to sleep. Mbu bano baamulumiriza nga President Museveni bwe yali amutumye okubabega kyokka wakati mu kwegaana n'okumulumiriza baamukuba emiggo egimu ne gikwata ettaka. Then they start asking me several questions I don't even know how to answer. And they say that this man is lying me. They call another soldier, let this man lying down. You give him 50 straw. Bino byonna nga biganye yaleetebwa mu lujjudde ne banna abalala abaali bawambiddwa ne babategeeza nga bwe yali agenda okubeera ekyokulabirako eri abalala abakolagana ne gavumenti ya Museveni. Ng'asibiddwa emikono n'amagulu abayeekera batandika okumusala ebitundu bye eby'omubiri okwali amatu, emimwa n'emikono nga ne gye buli eno yasigaza bikuggu. Let us show the government that we don't want civilians to come to our village. Let us make the example to this man. And he just say that you two soldiers, you just tie this man. Ani ajjukira ebintu bye nabagamba. Museveni ayagala okwepersonalizinga, okwefuula nti buli omuntu gwe bakwatako okukifuula credible nti Museveni nti olutalo lwaliwo era lwali wakati nga banoonya Museveni omwana ne kimugenda ku bwonge era kyayogera. Ng'aba Museveni be bamukutte be bali mu kumucunya bamugamba Museveni yakusindise. Museveni yakusindise kubanga Museveni bwe yali ali Luweero yalaganga abantu b'omu Luweero nti Obote anoonya Museveni okubakakasa nti mmwe Museveni yalina obbakuuma. Museveni bwe buddukiro method y'emu bw'agitwala eri Mwakyoli bakulaga nti Kony anoonya Museveni musobole okukkiririza ku saidi ya Museveni nti Museveni yabataasa. Mujjukira episodes enkoze ku lutalo lwa Kony naddala olwo lw'e Patongo. Buli Museveni akikola na omusajja bamusalako engalo ne babasalako emimwa nga babalaga ng'ekyo kikulaga kino ekiwayi kibasika kibazeeri mudde wa Museveni. Yabibakola wano naye mwongere okumukkiririzaamu nabagamba olutalo olw'engulu olwo emyaka gye lwamalawo kuba abantu abo be baali basinze okufuga Uganda ebbanga eddene bukyanga Uganda yali efunye independence. Kati ng'alina obbakutula n'abateekamu olutalo nga ye Kony
n'abateekamu olutalo nga ye koni ye yennyini nga ye muyeekera ate nga ye gavumenti. Olwo olutalo lw'e Patongo ne bakomanda baalwo nkyabalina n'olwaleero ne bakaawo nabo baalwo mbalina n'olwaleero weewaawo bwe kuli bakuwa bujulizi weewaawo bajja bbuwa. Tewali kintu kye nali njogedde wano nga mbalimba. Ebyo Museveni abirekawo era olw'okuba kati bitandise okusituka bitandise okujja kati abaleeta bongera okukakkanya okukulaga nti ye yali alwanira era ne Kony yali anoonya Museveni bakulimba. Weewaawo bakulimba. Eyo nvuddeyo ngenze muli neggulire lisembayo ngende mu Kawempe. Eggulire lye njagala okwogerako wano liri mu bitundu bya Lwenzori ne Bundi Bujawawaawo lyabadde mu mawulire g'eggulo nga nnyina likodi eza Desemba. Waliwo eggulire eryayita mu Desemba ng'ennaku z'omwezi 23 ogw'Ekumi 23 lyayita 22 kati ze ne ndireeta nga 23 enkeera waalwo. N'esooka olabe eggulire ly'eggulo owulire.